Yajja ne bamuwadde dakika 10 zokka. Mbu ate yagana n'okumukima ku kisaawe. Mbu alien skin yalina omukima yombu n'agaana. Kwe kakale ebigambo bingi bikyayogerwa. Winnie Nwagi naye yavuddeyo dda n'ayogera. Gwe Winnie Nwagi nakugamba ezo empisa zo bw'otazitereeza. Winnie Nwagi, just come and apologize to the fan Gweyakuba. That's it. Toddamu kutugamba bya kisiru byo Winnie Nwagi. Abantu bakoowu bali bakulinda dda. Okubyawo sigalo buli Winnie Nwagi wotambula okuba abantu. Mumala okuba abantu wano ne mutandika ate okwogera ebyekisiru. Fani teyalina buzibu yali akusiimula ku ngatto. Truth be told. Sagala mutandike ku victimizing abantu. Winnie Nwagi gwe wali mu nsobi. Oyina frustration zo ng'omuntu. Ozikwata n'oziteeka ku bantu. Bw'oba owulira nga Winnie Nwagi oyina frustration ng'omuntu. Teri yakutumako mulimo gw'olimu. Ffe tetukutumangako kuyimba. Bw'oba owulira Winnie Nwagi okooyo okuyimba ng'oteeka wali microphone ng'ogenda okola ebirala. Simple. Temutandika kutreatinga bannayuganda nga basiru. Nabalabe mutandise okonyemya America. Sibanya eno America. Eno giyita America. Eno sa America Winnie. Mama Mr. Ronnie nkutumiddeko nnyo. Akakamanyirako ke mulina mwagala ofaanana baali hana. Mbu oyagala ofaanana Lady Gaga. Eno society ya Uganda gye muyimbira ndala. Abana Uganda they still have their culture one. Gye ba respecting era gye ba believing iramu. Uganda is a purely traditional African society. Ate nga tegenda kufaanana America ncha. Temutumanyira. We are not primitive people Ugandans. We just respect our culture. Teri business etandika. Every society ina culture yayo. Wana bana Uganda bagenda mu bivulu ne family zaabwe. Mama tata n'abaana ne bagenda mu concert. Okigera. Wana bana Uganda bagenda neba inirozi baabwe. Abantu, the way you address people, the way you dress, that's how people will address you. The way you dress, that's how people will address you. Boyambalanga malaya bajja kufuula malaya. Boyambalanga looya ne oba tuli looya bajja kuyita looya. Ennyambala yo. Kakati akakamanya ate abayimbi abamu muveeyo mubuulire ensi by the way. Abamu kumwe temulina bayimbi mwetunda bwetunzi. Nemugenda nemuta ebifaananyi byammwe nga muli bwereere ku social media kumbe muli mu kwetunda. Nemumala ne muvuma bafaani abatabiriimu. Oli muyimbi, oli malaaya oba onoonya basajja. Terasi. Munoonya basajja mu kyogere nga wajja mu kuyimba naye onoonya musajja. Training ogikolera wano. Bw'ofuna omusajja mu America, then n'otandika okutugamba bannayuganda nga bwe tutategeera. Nga bwe tuli primitive. Kumbe munoonya basajja kye muva mweyambula. Genda ku Instagram zaabwe olabe ebifaananyi ebiriko. Ojombuulire. Banoonya basajja abo. Just okuyimba, they are using their social platforms. Then ne bamala ne bavuma bafaani nga bwe tutategeera. Tetulina magezi era tuliroko. Tuliroko ye. Uganda tuliroko. Uganda tejja kuba America. Eno sa America. Genda okunamira aba America. Buli business nga tennatandika esooka kubuuza the culture concept. Culture concept. Buli business dolaba mu nsi. Kyova banga n'ama TV gayina culture concept. NBS okugirinnyako olina okwambala essuuti. Sanyuka TV ate yo culture ndala. Tosobola kukola program ku NBS nga toli formally dressed. Ye culture yayo. Abantu b'omu Central mwe banne mwe kintu mwe kibaita Africa ekyayina culture.
kobenga oli muyimbi joyina okurespectinga kwa abawuliriza music osiba America mbamwe fashionist mwetunda mbamwe fashionist. Just tell people the truth. Ntize najja mu kuyimba wama nonyamu musajja antwale kyenva nkunama ati bafani mubanenyezeewa gwomanyi gwe wekiwulikika baida wabayimbi ate kino nakyo mukitegeere. Mu nsi waliwo abantu abatwagala, nze nina abantu bangi mbasanga. Omuntu wama nakuwaaga yenna ng'awulira ayagala kulya buli. Nze nina bafaani abakyala nakusanga nakuba kiisi mu bantu. Oh my God, is this Junior? Bani mwana gwe ololololo kati abo bahandolinga otya? Obahandolinga na bakuba. Winnie Nwagi n'abayimbi, let us be professional. Let us be professional. Situation ezimu nembasambi b'omupiira abantu babeera bazze kulaba omupiira ne bayita mu bantu n'agenda n'agwa Messi mu kifuba. Temubalaba nga tulaba emipiira. Omuntu n'ava mu bawagizi n'ayita ku security n'agenda n'agwa mu kifuba kya Ronaldo bakuba mukube. Wena abantu tubalaba basiba bakwata ba Messi mu bifuba ng'omupiira wamma gugenda maaso omuntu n'adduka n'ava mu pavilion n'adduka n'agwa mu basambi. Wana abasambi b'omupiira basiba bakanyugira abawagizi amasaati. Muleke kwesukkulumya kisusse. Muleke kulowooza nti Abannayuganda basiru. Muleke kulowooza nti Winnie Nwagi muli bakitalo nnyo. Eyo attitude Winnie Nwagi gy'olina tegenda kuyamba. And better get a counselor. Baku counseling Winnie Nwagi weetaaga counseling. Oba bakozesa nnyo get rest. Owummulemu. Uganda abantu babakozesa naye tebalina budde buwummula. Winnie Nwagi yeetaaga counseling. Byayogera byokka bikulaga attitude. And music is business. You can't have, you just can't have such an attitude towards people, your customers, your consumers, people who pay money to come and watch you. Not a He's a Winnie, oh my, that's bullshit. Life is not all about you. It's not absolutely. Omuntu yenaka starta aliko koze solo limi. Who are you? You think life is about you? You think these people who spend money but never could are stupid? No, like I'm funny, I'm just the saint, and you walk out of the stage, living how can you leave the money? Togama stage, bonabali audience, baby. But because you just lack common sense, it is Tumbo Winnie Nwagi common sense. Common sense. Muluzungu bachita gundi social intelligence. Omuntu yenna bw'obula social intelligence. Nze Junior ndi mu Catholic. I'm a Catholic. But sobola kuyingira mu muzikiti nga nyambadde engatto. I can't enter mosque in shoes. And I tell people, you know what? Me I'm a Catholic. Iraza sina kujamu ngato. Bilibi abasilamu. That's common sense. Social intelligence. Nebu aba President Museveni. Nebu aba Jeno Muhozi. Ajamu ngato muzikiti. That is society. That's culture. You can't undermine people's culture and you come and you tell us, Omanyi from America, Omanyi Bungereza. Uganda is not Britain. Stop your myopism. Stop being stupid. This is Uganda, located in the east of Africa. US has its own culture, which is different to Uganda. Is that hard to understand? Naba mumagenda kukusomero did omayika tetulira baserebu abasigo bunyite basoma.
You did study. That is just common sense. Fani akusimude ku ngato. And you make that a big deal. Basimude ku ngato. Era chiko ekyabadde kichafu. Look at this shit. Savuma abantu. Era jjo nabadde ku Uncut ku NBS nga tukola show nga I'm very composed. Nga bambi sagala vuma Winnie Nwagi. Naye she needs counseling. With such attitude, your attitude Winnie Nwagi joina yekuve oyina ekintu kyoyina mu mutwe omwo bwoba oli wa kitalo nnyo. Perception, attitude shape perception, perception shape behavior. You can't have a negative attitude. Gwe buli omu Winnie Nwagi n'abajja muwaseta aloza mbubagala mufuula malaya. Because chikuli mutwe Winnie Nwagi oloza everybody is going to touch on you. I don't think so. Mu Uganda tulabye abantu abayina emibiri. Bafa biola bonna baaliwo. Did they act like you? Winnie Nwagi, don't undermine your fans. To undermining abawagizi bo. Abantu batunda engege mu katale. Abantu basonda sente bajje babalabe. And you trash them. Omuntu dabeereyo eri gye wali oyimbidde mubende. Batu bameke mubende abalina sente really. Omuntu neyefiiriza abantu tebalina sente. Neyefiiriza akasente kajja akulabe. And you disrespect people, you trash them, and you think that's okay. Mbutujja kuvaayo tugambe hey Winnie Nwagi kyeyakoze kirungi. That should end immediately. Era swans tukoyo omuyimbi wammwe obutaba na mpisa. Winnie Nwagi is not bigger than this country. The people who watch you are professionals. They come from all over sectors of the world and of the country. Can you respect them? Si buli omuntu ajja kutegira ffe bafani batunyiza. Buli mulimo guyina ebizibu ebigulimu. Every job buli mulimo gwokola ku nsi kuno guyina ebizibu. Bannamawulire bameka bafiiridde mu riots? How many journalists have died in riots? Innocently. Omuntu ozze kwata amawulire ne bakuba essasi. Amawulire tugaggalewo. They are called job hazards. Winnie Nwagi ezo baziyita job hazards. Naffe no gye tukola tulina ebizibu ku mirimu. People come and abuse us. Omuntu najja n'akuvuma simanyi ekyapa takiraba as if I'm the one who prints land titles. Look at madam. I'm not a registrar of lands. Neither am I a commissioner land registration. Byakola bidala. Naye nga amaze okuvuma bw'ati. Kati tusuulewo emirimu. Atujisuulewo mbu kubanga mbu that's bullshit and that's nonsense. Nze sagala muntu atalina mpisa. So I don't work with any brand. Omuntu kasitanda ganti ye wa kitalo. I don't. Naffe tuli ba kitalo. Tuli wa kitalo nga bw'olowooza Winnie Nwagi. Ffe tuli ba kitalo. Buli omu wa kitalo mu ngeri ye. Buli omu wa amaanyi mu ngeri ye. Ate buli omu ali unique era mu ngeri ye. So don't undermine people. Don't, my sister, don't win. Ebyo byojja okutubuulira ebyo nze bwentyo bwe nakula. Who wants to hear that? Nze bwentyo bwendi. Oba mama oti yakukuza na mpisa. Kati ensi ejja kuyigiriza mpisa. Bagenda kukuba obucupa gwe. Bwe yasaamirira. Bajja kubukukuba. Obulweyo nno gw'okwata. Oboloza bakusaasira baali tebaagala kuyimba. Kiri kibigayi era nakyo bwe kityo bwe kyatandika.
nekigamba bigayo okola kimwe nalemu nekigamba bigayo ina kaliya bigayo yali asinga edikenzo ne bigayo kwesiriwaza mbwagenze mwe nalemu kufuna sente eno tunulire embuzi eno bazimyeze junior baziwegwe tatange yali mugezi wa president emyaka 14 olaba yena alemu enyimye sente kale era bampawa yawo ne mama abe nali mutuongeze kasente aze mumpawayo munjagala yena ali musibainako buzubo kale bo mumpawa yawo busente ne mama nga tebumala junior nga njasama nnyo kamane njagende wa General Salem muganti wawaye kamane nga katono bampayo ku sente abo government yenu wamamba nji wayiriza mbakuba enseke nze junior nga nagenze wa mama kadaga nyizo vayo bwenti era mga mama njagala sente akamane ko nkagala era nze baiza wenze kankuli toloza mbutuwagira jeno muzimbu kubanga tumwagala nnyo wamma buli omwabi alire wali bwobola banti Bob Wine yakufunisa sente weyongereyo nafa bawagira jenemo kemo tuleke tetunyirireko temunda banze nabwe nyirira nebikabire mwampara na wala nadane munnemwa gotula babwe nyirira olusoso nacho sikwata mu kizigo wadde nacho kulya bulungi wamana kusula wagonda na kwesonyi wansi n'abantu ne basombera amayembe omuntu nagenda alogenze abanauganda bavaako